Kubera ngo yankubiddeko ne kasimu ku makya kendudde okuwuliza bannange nga mpulira nawulidde essanyu n'embugana n'empuyanga no nze ndi musanyufu ndi mubeera nnungi naye jangu tumaliriza ensonga ziggwe sina buzibu maama njagala kudda wuwo njagala kuwumulako mbeereko ewuwo namugaa mwana wange tewali buzibu nange kyenali njagala bannange nebaza Babukedde TV ani musanyufu nnyo bannange bataata bamaama abatulaba mbebaza mwebaza bonna batulumiriddwa abatukwatiddeko byonna bannange tubebaza mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale nnyo mwebalire ddala bannange omwanyaniza bulungi nnyo nahaginga nange kyenali njagala banene ensanyuka banene sina buzibu kati twogedde n'abakulu abatusingako ndowooza n'abasoma embeera z'abaana abo bamubuuliridde bulungi era omwana waffe atusanyusiza kuba abadde akyusa ddala era tulina essuubi omwana enkya tumugjayo kubanga bamutuwadde naye nga wabaddewo ekikyanoonyerezebwako ekitono ennyo ekibulayo omwana bamutuwa Yesu Muto gye yayisa mu muganda wange njogerako ng'enkola esinga obubi ennyo wano ewaffe mu Buganda kuba yatuwemula naye mu mbuulirwa gye tubuuliriddwa abasirikale n'omwana waffe gy'abuuliriddwa tujja kumusonyiwa era tujja kuddamu tukwatagane naye on condition nti ayina okukyusa mu busazi naye ateekwa okuba nga yafuna akasambattuka k'amaanyi akalimu n'okumutulugunya kubanga ezo characteristics ze yalaga ze twalabako kirabaga nti yafuna mental disorders naye baleme musaako busungu baleme musaako kumusalira musango talina musango gonna gwe yasala nja basaba mumukolere essaala ey'enjawulo okulaba nti mumusabira kubanga omuntu obubumbwa bwe bulina omwoyo bulina obwongo bulina omwoyo bulina embeera y'ebirowoozo ku mutima bulina n'embeera eno eya bulijjo eri physical so twagala tumubudeebude mu mbeera zino zonna kulaba nga dde engulu era mbandaba nti oyo si mulokole awo nno abantu balina kubeera bagezi ate era si ye Yesu kubanga mu bulokole mu Bayibuli kubanga mu Bayibuli tetulinamu Yesu Muto oba Yesu Mukulu era omuntu yenna takkirizibwa okuwemula mu maaso g'abazadde kyokka ate yeeyita omusumba yakikoze tukivumirira ne sekuvumirira yenna tondera abantu bonna abakulabye wetondera abakyala bonna mu ggwanga n'abantu abakulu ababeera ku TV kuno nga bakulaba ekyokubiri wetonde eri ekkanisa